Yes, oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Obwakabaka bwa Buganda bulumbye mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za sovereignty bill abeerenga annyonnyola akana n'akataano. Wuliriza tunuulira anti olwo tusimbudde. Buganda Kingdom ng'eyita mu Anthony General Mr. Christopher Bwanika agamba nti Kingdom eyagala okusupportinga efforts okusafeguardinga national sovereignty bill naye egenda mu maaso n'okwebuuza ebigendererwa ebiri mu biiru eno wammanga era ng'eyeebuuza bino tebigenda causinga harm ku constitutional mandate ku traditional institutions saako n'abo abali ku abroad abali ku international interests. Abuuza nti okuwagira biiru eno twandigiwagidde naye tegenda kukosa cultural institutions, obuwangwa tegenda bukosa naddala ng'obwakabaka. Yo why abo abali mu abroad abalina interest mu kusupportinga Uganda saako n'obwakabaka tegenda kubeera ng'ebakosa. Kakati Obuganda bwatutta akaseera ne bwekkaanya ensonga eno ne bagitunuulira ddala bulungi nnyo n'enkaliriza ne basalawo bawandiike documentary nga bagenda mu maaso n'okwemulugunya ku sovereignty bill eno ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Obuganda bubadde butunuulira ensonga zino era nga bazekkenneenya nga balinze akaseera akatuufu bawulire ekigenda okuva mu komiti okuva biiru eno we yayiretebwa mu parliament. Kakati ng'ennaku z'omwezi zabadde nga 28 Obuganda bwavuddeyo ne bwesowolayo ne busaba Anthony General agende maaso n'okuraisinga ensonga eno, agende maaso n'okudraftinga ng'agenda maaso n'okuba nga adraftinga protection eya sovereignty bill eya 2026 era ng'agenda maaso n'okulabula nti provisions eziteereddwamu zandamininga constitutional freedoms era zinterruptinga development programs saako ne Ugandan investments climate. Bagamba nti biiru eno ekoseza ddala ebintu bino wammanga. N'olwekyo engeri gyegenda maaso n'okubikosa ate nga ffenna tuli mu Uganda, obwakabaka ne busaba Anthony General waabwe agende maaso n'okuwandiika ku nsonga eno era ng'agamba nti eno biiru byonna byonna ebiteekeddwamu biganyiddwamu kunafuya ggwanga lyattu Uganda na gikulula giserebya ebeera okuba egende maaso n'okuddirira kubanga buli kimu ekirimu kyandamindinga constitutional freedom mu byenkulaakulana. Kakati bo Buganda nga bwe tubumanyi bulijjo bugenda mu maaso n'okuba nga bwagala okuba nga butaasa Obuganda ku nsonga zonna eziba zigenda mu maaso n'okunyigiriza Munnayuganda. Kakati sovereignty bill eno eyafulumye bagambye tetugagiwa mwagaanya, tulina okugenda mu maaso n'okugyogerako tugitunuddemu tulabye ebirumira bingi. We tugitunuddemu tulabye ebirumira bingi era ne basalawo bagiwandiikeko. Era mu byawandiise Anthony General bye bino tugenda kuba nga tubisoma mu Luzungu ate era bwe tubivuunula. Our wish is to assist government and parliament in refining this legislation so that it truly serves its state's objects without harming the welfare of Ugandans. Bwanika agamba nti twandyetaaze okuyamba gavumenti saako ne parliament mu kufindinga biiru eno mu mazima gaayo ag'okusaavinga n'okutuukiriza ebigendererwa byayo naye nga terikosezza muntu yenna
terikosezza munnayuganda n'omu. Warfare kyategeeza warfare of Ugandans, munnayuganda yenna gy'asinziire okuba nga ali, oba ali Abu Dhabi, oba ali Dubai, oba ali luddawa, ng'etteeka lino terimukosa. Y'engeri gye baagala okuyambamu gavumenti. Kitegeeza omulamwa gwa Kingdom okuwandikira gavumenti kutaasa bannayuganda ku sovereignty bill eno. Bwanika era yagenze maaso n'okwongerezaako. He emphasized that the Kingdom, its position is not political opposition, but a contribution rooted in a partnership with the government. Yakatiriza n'agamba, saagala mulowooze era saagala mutufune bubi, nti obwakabaka buli mu position oba supportinga mu byobufuzi ebiri opposite ne gavumenti. Ekyo saagala mukifune bubi, naye beegezaako kwagala contributinga mu nkolagana ne gavumenti. Bagezaako kwagala kukolagana na gavumenti. Era n'agamba, these submissions are not partisan in nature. These submissions are not partisan in nature. Buganda regards itself as a partner of the government in national development. Era ng'agamba nti bino si bya bufuzi oba ng'obitunuddemu, wabula Obuganda bwagala okubeera nga bwetwala ng'ab'omukago ne gavumenti mu kuteekawo enkulaakulanya mu ggwanga, kyayise national development, era tayagala obwakabaka babutwale bubi na butandika bukulitisayizinga nga babulabye mu ngeri enkyamu. Era n'agenda maaso n'okutwalayo endowooza ye nga yeebuuza foreign definition kyeki, ba foreigners kyeki. Yeebuuza ba foreigners kubanga muteeka mu sovereignty bill eno munokeddwamu the foreigners. Bill etagetinze nnyo be bayise ba foreigners, era n'abuuza ba foreigners be baani. Bwanika agenze maaso n'okweshoninga. He questioned the bill's board definition of the foreigners and agents of a foreigner, urging that it risks misclassifying Ugandans in diaspora and cultural institutions. Ng'agamba nti nno weebadde abuuza biiru eno abatuula ku board bamuwe definition, bamuwe ekinnyonnyola abagwira, ekinnyonnyola omugwirwa era n'oyo agenti w'omugwira. Era ng'agamba kino nno kigenda mu maaso n'okulisikinga oba n'okuteeka eggwanga ku lisiki ku nninga, nga bagenda mu maaso n'okunokolamu kiraasezi z'Abannayuganda, bagenda babaawulamu ebiti eby'enjawulo, abo abali mu Uganda saako n'abo abali abweru bwe Uganda bali mu diaspora, nabo saako ne mu cultural institutions. Ndowooza Buganda Kingdom weekutte siwabi. Era agenze maaso n'okunyunya ng'agamba Ugandans residing abroad does not lose citizen. Ugandans residing abroad does not lose citizenship. Inti munnayuganda yenna akuziddwa emitala w'amayanja, akuliddwa ebunaayira, tekimufuula kumuggyako oba tekimuggyako kubeera nga mutuuze wa wano mu ggwanga erya Uganda. Era n'agamba when it comes to diaspora contribution to initiatives like the Kabaka Birthday Run
and luwalo lwaffe. Could it be unfair, treated as a foreigner interference? Ekyo abadde abuuza kibuuzo. Agambye nti wekijja kubano wekijja mu diaspora abacontributinga abagenda mu maaso n'okukola contribution mu bibiina binakyewa mu nsonga ez'enjawulo mu Bwakabaka, okugeza nga Kabaka's birthday run, oluwalo lwaffe, kiyinza okubeera unfair bano abantu we bati okubateeka mu ngeri ey'okuba nti bagwira. Era ng'abuuza, mwe mulowooza kiri feya okubanga abantu bano tubayisanga abagwira ng'ate bagenda mu maaso n'okusapootinga ensonga zaffe mu Bwakabaka bwa Buganda? Mwe mulaba kijja? Ekyo kibadde kibuuzo eri Anthony General Mr. Bwanika mu Bwakabaka bwa Buganda. Era n'ayongerako n'agamba, the kingdom also continues that donors funded programs supported by organizations such as UNAID, UNESCO and USAID could wrongly labeled Buganda as an agent of foreigner. N'agamba nti nno Obwakabaka abagezaako kudoninga n'okuleeta funds programs okuyamba organizations nga UNAID, UNESCO, SACO ne USAID, kiba kikyamu nnyo okubatwalanga Abaganda okubanga ba agenti ba foreigners. Kiba tekijjayo makulu okulebolinga Obuganda nti agenti ya foreigner, oba bino ebibiina muli USAID, UNESCO, okubalebolinga ba agenti abamawanga ag'ebunaayira. Ekintu kino Obuganda bukivumiridde era bukirwana. Lino etteeka bagamba ligenda mu maaso n'okubeera nga likyoboola constitution y'eggwanga Uganda, saako n'okunafuya enkulaakulana y'eggwanga Uganda ne bannayuganda obbajjako eddembe lyabwe. Kati institutions nnyingi ezivuddeyo kuba etteeka lino erya sovereignty bill, kubanga mulimu hidden agenda gavumenti gyekweseemu. Era nga mulina etteeka nze njagala nkubuulire kibaagaana obugaanyi otteekamu ly'erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, kubanga ye target biiru eno yaleeteddwa ng'etagetinze omuntu. Wojja otunuulira mu byafaayo bya Uganda, amateeka gonna ge bajja babaga galina omuntu gwe baba gatunuulidde. Jjukira etteeka erya UPDF Amendment Bill lyaleetebwa nga litagetinze Dr. Kizza Besigye saako n'ekibiina kya National Unity Platform abamanyikiddwa nga bafuuti soja, nga gavumenti eyagala etwala obuvunaanyizibwa bawozesebwe mu military court, mu court martial, naye nga bano ba civilian bawagizi just ba kibiina. Kati engeri amateeka gaffe gye gayisibwamu ebiseera ebisinga tegatunuulira na ku negatively how it will impact the future of Uganda. Tegatunuulirwamu engeri ki gye gagenda kukyoboolamu future y'eggwanga Uganda mu maaso ga Uganda. Bo bakola bukozi kasita bibira nga tageti yaabwe eri confirmed mu kaseera ako. Abaga amateeka gano kibatunuulira naye nga tebakimanyi nti nno gye bujjako amateeka gano gagenda kwekuŋŋaanya gatandika okulumbagana eggwanga nga lijjo, gatandika okukuba mu abaagabaga ate nga temukyalina maanyi gabagajjawo. Kati weegutyo ne sovereignty bill yaleetebwa ku mmeeza ng'etagetinze ab'ekibiina kya National Platform ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo babbuloga abagenda mu maaso n'okuyitisizinga ku gavumenti ku bikyamu byekola baagala kubasirisa. Kyobola bajojjuuzi Muhoozi yavuddeyo n'alumbagana eggwanga erya Turkey ng'aligamba nga waagenda okugoba embasi yaalyo mu ggwanga erya Uganda singa tebasalendinge Fred Lumbuye
blogger politician agenda mu maaso n'okwogera ku gavumenti singa tabawaayo mu mikono gyabwe kakubajjuutuka. Jjukira nti nno Lumbuye abadde akyawera ennemba n'emisango zo deportation n'eggwanga erya Switzerland mu kkooti omwaka ogumu emabega, niyo omusango gwe yaguwangudde. Kitegeeza nti nno gavumenti eba evuddeko kwabo abayayandira okufuna Fred Lumbuye. Kakati muhozi abadde amwesunze ennyo kyebadde aluma omumwa ogw'engulu n'agamba kijja kitya kiyinzika kitya, n'agamba singa temunkole bye twagala ka embassy tugenda kasengulawo mu ssaawa mbulaga, abawadde ennaku ntono nnyo. Kati byebyo bigenda maaso n'okukolebwa muki mu gavumenti yaffe. Oli ku Yugi Updates TV nkyabongerayo, gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kujja mu comment section, mwebale kuteekayo obubaka bwammwe bulabibwa, mwebale teekayo eddoboozi lyammwe. Kakati Oweekitiibwa Anthony General tiyakomye ku ebyo byokka, yayongeddeyo n'agamba to designate families members as agent of foreigners in the profound injustice. The submission reads ng'agamba nti ekyokuddira family members n'obayita ba agenti ba foreigners oba obaggyeko omwagaanya ogw'okubeera ne famire zaabwe, era kiraga injustice, tewali bwenkanya. Era teyakomye okwo, Oweekitiibwa yagenze maaso n'okwogera, yagenze maaso mbagaziyizeeko ko wano katini. Teyakomye okwo, yagenze maaso n'okwogera ku slates, ku civic engagements, era n'agamba Buganda Kingdom egenda maaso n'okulabula. Yagenze maaso mu bigambo bye n'agamba Buganda Kingdom further warned that clauses in the bill could criminalize legitimate public engagement on the policy matters. Nti Bwakabaka bwa Buganda bulabula nti ebyo na byonna ebiri mu biiru eno bigenda maaso n'okubeera nga bizza amateeka, bizza emisango eri public engagement ku nsonga za policy. Buli kye beŋŋangamu kiri kyabikanga omuntu abazizza omusango, buli public kye yeŋŋangamu kuba kuzza musango, byemu ku biri mu biiru eno. Teyakomye okwo, Oweekitiibwa yagenze maaso n'okwongerayo ng'agamba any engagement on land rights, health or education could be interpreted as influencing government policy. Mr. Bwanika said, urging Parliament to distinguish between harmful foreigner interference and lawful civic advocacy clearly. Ng'agamba nti okwengejinga mu ttaka, mu tteeka, mu rights ez'ettaka, mu bulamu, mu byenjigiriza, birina kubeera nga binterpretingibwa nga influence etya mu gavumenti. Ekyo kyabuuza, era n'agamba nti Parliament egene maaso n'okunnyonnyola wakati wa harmful foreign interference saako ne lawful civic advocacy. Babinnyonnyole bulungi, bannansi babitegeere. Era Mr. Bwanika yagenze maaso nga anokula obuwaayiro. Yagenze n'asunaasuna akawaayiro kano ng'ayita mu clause 13 on economic sabotage as a overly vague and punitive
noting it could penalize individual for expressing critical economic opinion. Nti etteeka lino w'oyita mu economic sabotage ligenda maaso n'okubeera nga kwegamba libonereza bassekinnoomu abagenda maaso n'omukwenyigira mu economic opinions. Kingdom officers raised concern about the government project could be prosecuted that penalties of up to shillings 2 billion of 20 years in prison are excessively and inconsistent within constitutional guarantee on freedom of expression. Ngagamba nti office y'obwakabaka yarayizinze ensonga eno ng'eri concerned eri government projects ng'egenda maaso n'okubanga egamba nti abantu bagenda maaso n'okusibibwa n'okuweebwa penalties ezituuka mu buwumbi 2 oba emyaka 2. Bagamba kino nga kiyitiridde, kino nga kiri so waawo. Ng'agamba nti nno kakati constitution egalantingirawa eddembe ly'okwogera eri abantu. Mamulowooza nti eddembe ly'okwogera munaba temulirinnyeemu eggere. On financial provision, Buganda describes the shillings 400 millions. Yabinnyonnyoddeko etya. Jjukira bbiru erimu ng'egamba nti oyo yenna anaabeera ng'afuna ssente okuva mu kampuni ez'abagwira ng'ali mu Uganda eziwera miliyoni 4, oyo ajja kubeera nga regarding foreign funding. Ezo zijja kubeera zirigardingibwa era ziprovingibwa nga unrealistic. Era nga bagamba ziyinza okubeera nga zinafuya sectors saako ne development programs mu health, education saako ne mu culture. Nti ssente zino zirina sectors mwe ziyinza okuba nga ziyitira. N'ebyo byonna jjukira babiteekawo okunafuya baba banafuyiza enkulaakulana mu ggwanga erya Uganda. Kubanga tosobola kubuuza nga otandika kwekkanya ssente zingira mu ggwanga kye kitukubye obwavu. Okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira ebyobufuzi n'abalaga nti no tebalina bayinza mukwata okuva mwaka ogwa 2021 ne balaga ebyobugagga ne ssente ziyingira. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye balaba nga batandise okudevelopinga, bazimbye infrastructures, bazimbye ebitebe. Robert Kyagulanyi Ssentamu emmoloka eyingidde, gavumenti yatandika okutya era n'ekitandika okuba ng'eringiriza buli kasente akayingira mu ggwanga erya Uganda. So nekiyongera okunafuya money laundering business mu Uganda ezaali ziva ebweru. Kati we kizinafuya kitegeeza Uganda egenda ku starvinga, eba egenda kulwaninga into economic crisis. Ensonga lwaki eggwanga Uganda gye buvuddeko okukola emitwalo 3 mu Uganda kyabeeranga kyangu nnyo than n'okukola omutwalo mu Kenya ogwali gubalibwamu emitwalo 3 egya Uganda. Lwansonga mu Uganda yalinga center ya money laundering ng'amawanga agagala okukoleramu business zaabwe eza ddiiru gaweereddwa omwaganya era nga gajja gakoleramu. Kino kyali kigiwadde omwaganya okubba ku busente obuva e Bulaaya nga babuyingiza mu ekonomi ya Uganda. Yensonga waaki kyolaba mu America kasobera ne ssente nga zisukka ziba zisukka emitwalo ng'etaano egya dola takukkiriza kufuluma nsi ye waatyo. Waakiri akuterawo project ssente ezo n'ozisaasaanyiza omwo. Kati abantu basitulanga ssente zaabwe okuva mu mawanga ag'enjawulo ne bajja ne bakolera wano money laundering mu ggwanga erya Uganda. Ebyo byonna tebikyaliwo bwe bwavu obuluma abantu paka na kaakati. Gavumenti teyina byeyina bisobola kusatisfyinga abantu baayo. Tebiyinaayo. Okuggyako abantu okubanga baali bakujjukujju ne bagenda maaso n'okuwatanya wano ne wali okusobola okufuna akasente. Ensonga lwaki eggwanga Uganda lyaliko wadde yadde naye okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira gavumenti n'ebeera strict nnyo nga teyagala kusapootinga, nga teyagala buyambi bwonna buva bweru kuyamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyetaamanya nti yali enafu ya ekonomi ya Uganda. Ndowooza kati awo munfunye bulungi nnyo. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko
obeere ng'otweyungako. Abali emitala w'amayanja nyongero balamusaako nti gwe ayagala okusheyalinga tukwaniriza nnyo munnange, genda awo ojja kuba osobola obulungi nnyo okusheyalinga. Gwe ayagala oteekako komenti osobola ogenda mu comment section naawe n'oteekayo endowooza yo nesobola okuba ng'erabibwa bannayuganda. Tukyeyongerayo. Anthony General Mr. Bwanika yayongeddeko nti the bill requirements for public disclosure of the funding source was also criticized as a violation of privacy. Anthony General wa Buganda agamba woba otunuuliddemu requirements ezeetagisa mu bill eno eri public okufandinga source zagenze maaso ne zikkaatirizibwako ne balabanga akavuyo eri ebyama by'abantu. Balinga abaagala okuteekawo akavuyo eri ebyama by'abantu. Agambye source was also criticized as a violation of privacy. Kutyoboola kuno kwabadde kutyoboola ddembe lya muntu okubanga balingiriza funds ezijja mu public. Era n'agamba many diaspora contributors give out of cultural obligations. Public disclosure may deter this support. The kingdom noted, proposing confidential reporting incidents. Ng'agamba nti abo abangi abali mu diaspora bagenda ba contributors bagenda maaso n'okusonda ssente, bagenda maaso n'okuwa kye bayita culture obligations eri public. Era nga bagamba kino kiyinza okumenyawo obuyambi eri obwakabaka. Era nga bagamba balina okubeera nga bagenda maaso baporopozingewo ensonga yonna eri confidential kweno ripooti. N'agenda maaso n'okwongerako ng'agamba Buganda warned that mandatory registration requirements for entity deemed agents of foreigners could cripple operations of institutions such as the Kabaka's Fundalization. Ng'agamba nti nno Obuganda bulabula nti eyo mandatory registration eyeetaagisibwa okubeera nga ediiminga okuba nga oli agent w'aba foreigners nga bakikuggyako kigenda maaso n'okubeera nga kiremaza operations zino eza institutions okugeza nga Kabaka Foundations. Mu bufunze lino etteeka alaga teryetaagisa. Era Buganda egenda maaso ng'egamba the bill could reserve Ugandans again in attracting foreign investments. Bannayuganda bayinza okufiirwa bannayuganda bannaabwe naddala badde bakola investments. Kakati Obuganda owulidde engeri gye bukubyemu bbiiru eno. Obuganda bukubidde ddala ki bbiiru eno. Kakati oluvannyuma lw'okuba nga atuyitiddemu ebyo byonna kakati the Protection Sovereignty Bill 2026 number 13 mu Kawaayiro 2026, the bill was gazetted on 13th April 2026 and tabled in the Parliament for the first time on 5th April 2026. Bill eno nkugambye ya Sovereignty Bill yateekebwa ku mmeeza ng'ennaku z'omwezi 13 April omwaka ogwa 2026 era we yateebwa ku mmeeza mu Parliament era neeyogerwa neeyisibwa oba neegenda maaso n'okutunulibuzibwamu ng'ennaku z'omwezi 15 April nga 2026. Era yali falingibwa mu Parliamentary Committee of Defense Committee ne Internal Affairs ne Legal and Parliamentary Affairs Committee for scrutiny. Baddemo dyekenneenya nga tebannaba kubanga baliisa omulundi ogwokubiri. Biiru eno bangi tebaagiwagira.
yalimu ebirumira bingi nnyo. Yali egenda kutagetinga bannayuganda bangi nnyo, ngera nga gavumenti eringa etaddewo nti neyagala kuzikiza mimwa gy'abamu mu ggwanga Uganda. Kakati mu kukola ekyo teyafaayo oba ekonomi y'eggwanga eri etya oba egenda kukola ebwetya, wabulayo kye yali eyagala kuyisa bbiiru eno eyisibwe. Era ku bbiiru eno kwayisibwako n'akasente akabalibwamu obukadde 100 basobole okuba nga bayisa bbiiru eno. Abaka ba paaliyamenti imbu we baagenda ekyankwanze ebyali eyo byali byakugabana kasente, newankubadde baatugamba mbu nno baali beeyozaako nfuufu kuva mu kampeyini ze baalimu eza 2026. Olw'obudde munzikirize enkomaawo, obadde oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza, naye tugenda maaso n'okusiima Obwakabaka okukangavula ku ddoboozi lyayo ku bbiiru eno egenda maaso n'okunafuya bannayuganda eri emirimu gyabwe, eri bannansi abali mu diaspora, okubanafuya nti si bannayuganda ndowooza ekyo ekintu kikyamu nnyo. Nga bulijjo tuba tuyitako mu comment section. Bule James webale kubeerako, ogambye Sankisi bro webale kuweereza. Twesije omwe Fregis webale kubeerako. Mubiru Joseph webale kuteesa. George Lule webale kubeerako. Fatuma Katungu webale kubeerako. Ogambi we need our beloved leader President Bobi Wine elected along live nope. Okay. Kinene Bosco webale kubeerako. Ogambye that's a lie. Armies can be trained even when there are internal conflicts. In fact, that is the most convenient time to conscript train armies for the purpose of defending the national from getting fragments by the civil conflicts. Kakati ndowooza kino kyogedde ng'oyogera ku nsonga ya DRC Congo, okubanga DRC Congo ly'eggwanga erimanyikiddwa okubanga ddene kyokka ng'ate liyina amagye matono. Nabagamba nti Congo yali tefuddeeyo nnyo ku kintu kya kutendeka amagye olw'ensonga nti no balina nnyo internal conflicts. Okutendeka amagye tebakutendekera mu kisaawe kya mupiira bannange nti mujja kufunayo wali eringa wonoogenda erina kivubo mutandiko training amagye. Nedda, training bagikolera mu nsiko, bafunayo gazetted area. Naye buli we baali bagenda mu maaso n'okukola omwaganya bu Islamic States buno bwalaba ekijja mu maaso nti singa buwa omwaganya DRC ne training amagye, ate ne baana abagenda mu maaso n'okubanga bakuliyetinga buli Islamic States bayo tebasobola baganya. Kati amagye beyeesi ba traininganga naye nga ga kiboggwe, nga tegafuna training emala, tegafuna best skills, tigamanyidde kubeerako mu nsiko kubanga mu nsiko gigasinga okuyigganyizibwa. Kyokka ate nga amagye galina trainingibwa mu nsiko okufuna obuvumu ne courage. Ndowooza ekyo kitegedde. Naye webale kuteesa, ensonga yeewuliddwa. Anifa webale kubeerako, naye olw'obudde munzikirize enkomaawo tuneeyongerayo edda. Olwaleero abo bamala.